The program the bigger story tugezaako kubanga tufuna ekifaananyi ekinene ekiyawukana ku ekyo ky'obadde ogezaako okubanga ofuna. Alhaji nkyali naye Kasimu Kayira. Alhaji wotuukidde ebibuuzo nfuna bingi ng'omuntu, abantu babuuza olutalo luno tuba terunaba kutandika nga tuwulira abasajja Bungereza n'esindika ebyokulwanyisa munda mu ggwanga lya Ukraine, America n'esindika ebyokulwanyisa, gundi n'akangaza, Canada tutwale wano simanye egindi, mu Estonia mwongereyo ku magye n'ebirala bibadde bingi. Olutalo lwatandise gana amawanga tetunaba gawulira nti gundi ayingidde mu lutalo bulambalamba nti asindise enyinya, asindise amagye mu Ukraine. Atusigire ku kifaananyi ekiri awo tusuubire ki Putin bw'aba ayingidde Ukraine anaavayo ng'adaalimba nga tewali amuchallenginze oba kikyali kizibu kati okumanya olutalo engeri gye lugenda okutambulamu naye olwedde waliwo little anecdotes. Russia egenza okukola obulumbaganyi buno abasinga bali bamaze n'okukira ne bagamba nti Russia kati eri mu kanga batugamba nti omuntu yajja ne yeekalakasa bagamba nti bw'obuuka kaguwa kano nga yeekalakasa bamutiisizza atibbe yeetolodde ebyaggolola n'amala okukangakanga n'akangisa endabika. Naye Russia n'atwala amagye agabadde gabalira ddala emitwalo 10 n'ageetonze ensalosalo. Era obulumbaganyi wano walalabe network gye bwakoleddemu obulumbaganyi omu bwavudde mu katundu ake Belarus bajja ne bangu okukwata Chernobyl bajja bayingira Kiev yennyini era nti eryawo eri kumpi. Kati ensonga lwaki actually Kiev kati okuba nti amagye ga Russia gamaze okuyingira mu kibuga gayingidde mu njegoyego z'ekibuga gamaze okutuuka munnateete we Kiev gamaze okuba nti gayingira mu kibuga. Abasigadde katundu kana ak'ebugwanjuba kitwagala ke Donbass akalimu Luhansk akalimu Donetsk katundu ako already baamala okukayingira n'amagye gaabo kati almost badeclareze martial law mu mbeera gye bafugira mu katundu ako. Akatundu ake Crimea jjukira already Russia yali yakeddiza kati bakutte amambuka bakutte ebugwanjuba ne bakwata n'amaserengeta eggwanga mu butuufu kati ate Heartland kubanga production capacity nnene ya Ukraine obulimi obungi emmere actually kasooli ng'engano esinga obungi yonna biva mu bugwanjuba bw'eggwanga eno mu Donbass. Kati ogwanja ate Donbass gye basoose ne bakwata otandika okusalako supplies kitegeeza nti emmere egenda okugenda n'okuliisa Kiev n'ebibuga ebisigadde etandika okukendera and that kijja kubeera ne impact immediately. Abantu okulwana nga bali ku njala kizibu. Nkyalumirwa bana Ukraine kubanga oluusi omuntu ayinza okunywa bino n'ogaa nti omuntu alinga anyumirwa olutalo kinagaye nti wano mpulira bubi eri bana Ukraine kubanga bali mu lutalo olutali lwabwe nti bino byonna basobola obituuma kye babituumye naye kati kubanga bw'olaba western media engeri gyeri mu kuwangula ne kwa statistics abantu abaali agadde okubeera part of NATO statistic percentage eri bweti abaalonda okujyayo bati bali percentage eri bweti ng'olaba ekifaananyi tekikuwa full picture. Russia emala okuba nti akatundu kana ak'ebugwanjuba emaze okuba nti ekeddiza Crimea akatali ka Crimea kana Donbass nti abantu percentage significant percentage y'abantu abaliyo Russian speakers mu lulimi Russia era ne culture eby'ennono n'ebyobuwangwa bya Kirasha to a large extent. Crimea yennyini baagi depopulating nti mwalimu abasiraamu abaali mu katundu ake Crimea Mkwaka wa 1959 bagenda okujja okawanga akalabo bakasimba Ukraine ng'olredde bamaze okadepopulating nga babajjamu abatartara abaali abasiraamu ne babajjamu mu katundu ako ne bajja ne basenzaamu Russian speakers. Kati eno influence emaze okuba nti tudde bwetudde olredde ekuwa picture ekifaananyi ngeri kibale kifaanagana. Kati abantu abasinga obungi ate abali mu bugwanjuba bw'eggwanga ate abo kati bo baagala okubeera part of NATO abaagala okubeera part of European Union. Kati dilemma neeba nti ngeri gyebadde erimu embiranyi gyebadde erimu ebadde yakulaba abaffe tugende mu European Union singa oyingira mu European Union mukago gwa Bulaaya gulimu amawanga 27 already almost ne NATO boogenda kuyingira kubanga byanjawulo NATO ne European Union naye nga almost bifaanagana mukola. Akati ekya Russia okuba nti nno egenza okulumba already yali yategeka n'eraga movement z'amagye zonna nti wabadde osuubira nti gana amawanga gabadde gawagawaga Ukraine okujjako okusindika ebyokulwanyisa kati nga Bungereza nekwata amagye 15 abasirikale 15 kababeere bakamandozi bakwinega firimu batuleetera omuntu omu najja Rambo najja n'akubana n'awangula ekitundu kyonna ng'akubye Abavietnam ng'emitwalo 3 amagye 15 ku Russia ali trend kubanga si oli gwebadde otuwa ekifaananyi ky'omu Vietnam ahe naye yabakuba ennyo mu gyensanvu egyo n'otwala abantu 15 Russia etutte abantu emitwalo 10 ku 15
America nekola movement neta amaje 13 kiyakoze nekyusa ababadde Poland ababadde Germany ne batwale Poland Germany ne bayiwayo abapya balesi in total nga waliwo amaje 13 nalabye ne Canada ngebadde n'abasirikale 5 mu 4 mundoza mu Estonia ne bongerako 4 ebire n'amaje abajasi 10 naye oli ayina emitwalo 10 plus atali ono wa bulijjo wakati kitendeka ujukire Russia yayiga mu kumukira kwa Soviet nawe nabadde mu okwetegeka tibadde nti bintu bigudde accidentally zino conversations ngoga nzatandise mwezi gwedde nti omuntu yanyize n'agenda that would be a different story okuva mu mwaka gwa 1990 mu basajja ngaba Putin ataba badde mu intelligence ngatanda bakugenda mu bukulembeze mu kubeera president bazinga okumenyeka kwa Russia kwabaluma emenyeka Russia gye yamenyeka ekizibu kya Russia yagaya nefuuka military superpower neerabira economic substructure oba economic superstructure as a result enjala yasura Soviet Union njala tunakutuka mwa ekyenda ng'embeera zimaze okujjawo buli ggwanga nga lifa bufiriga nti tugende tunonye kamere right now that's a different story Russia production wise leo tugenda okutunga wano impact egenda okubeera mubiri wo mu nsi right now maybe oja ku appreciating lwaki it is a big deal so mu kino Russia tebategize kati bwolaba amawanga ga NATO nenge egizeemu kikyali kizibu kubanga already babadde bamanye ekijja intelligence ya Bungereza yajja nega nti tufunye buli ekiraga nti mu squeeze avanga kutambula butambuzi ne baga nti but baga nti wadde just troop movement ne troop movement ngoro rutwala ajama gavudde guruga zokuwamba government baga nti wabaddewo just akantu ka troop movement toiza ga troop movement ngolengera tanka bamaze okujja bazisembeze zitunidde wali nganti just kantu ka troop movement so ekyo already kina messages bali kisendinga naye kakati bayinza okwagala nabo ba making a statement naye timing eri crucial tuli mu kiseera twakava mu COVID-19 nemega twakava kubanga tunamuvaamu directly naye buli byanfuna byensi yonna byakosebwa eggwanga liri muri okay tafunye impact lyafunye positive growth mu time ene ya COVID-19 gwanga China mu China ate wasibuka ekizibu China yeka akagiye yangwa yakarawo mangu nakwata abakozi naga factory teziyimirira fe tukolere ensi ne bakwata abakozi baga nti mu factory mubeeremu gye wali badokorera self isolation awaka tugenda basira mu factory tuwaletere emifaliso tuwaletere emmere musigalenga mukola abawaka mbakubire ku simu emirimu gisigalenga gikyatambula order z'abantu tezifa order ne ziyimirira olw'ensonga nti ennyonyi zokka zezitabuuka naye w'okummeri waga nti bazitadde era essential services essential workers batandika okugenda nga bajja gana gasigale tugenda okuzukira ebya essential workers owa pick up wano kayira bakukiriza ogenda ku farm n'okolemu nga wano olendo mu China amaze okuorganizing a very quickly system yenge byajjiramu yeggwanga lyokka eryafunye positive growth mu mwaka gwa 2020 okuyingira mu 2021 kati neno gye tujja mu 2022 bayangwa mangu nnyo kupicking up amawanga gasigadde gonna ku nsi gaakosebwa ne covid kati okubati buli ggwanga liri mugezaawo kulaba ngeri yakusumulula byanfuna timing ene eri crucial ani agenda okukwata emusimbi ajja atandika okugwiwa mu lutalo naye ku America ate mubaamu okufuna kubanga buli wabeerawo olutalo kitegeeza nti military industry wakati mu America ekyenjawulo wano mu Uganda ojja kusanga nga biweera byakulwanyisa bikolebwa majje naye wano mawanga amalala it's a private sector private sector nobeerawo nga baga nti kalule cars industries gwokola zitanka kati no supply government neekugulako kati eri America wekiba nti wazzeewo olutalo bafunye opportunity eyokugenda okukola ki eyokugenda okutunda second point time ekiri ku timing paka va Afghanistan olutalo lwa Afghanistan lwamala emyaka 20 lwagenza okuggwa nga buli muntu yenna aga nti tebalina kye basobodde kujjayo mu Afghanistan ejja Osama bin Laden ebya Al-Qaeda networks zonna abantu bagenda okusikukulula bagenza okufuluma mu Afghanistan oluvannyuma y'emyaka 2 nga bakwasa ate be bajja mu government Taliban this is kakachingati simanyi lwaki twerabira mangu ng'abantu like we are so quick okwerabira oluvannyuma lw'emyaka 20 n'enkumu liitu y'abantu abafudde enkumi z'abantu abafudde economies ezibonyebonye ku lutalo lwa Afghanistan okuba nti bamaliriza ne bajja ne bakwasa eggwanga be baalijjako emyaka 2 nga baga nti bazze kutereeza ng'embeera even worse than baali bagisanze so timing eyo kuba nti bakava mu Afghanistan ku mawanga agamu bajja kubaamu break NATO erina principle gyekolerako ega nti wateeka okubeerawo consensus eyabonna singa bagenda okubaako reaction bonna ba members kati gyokomye okuweza 30 ago jukira kati mawanga kati ojja kutuuka mu mawanga ga Belarus ojja kutuuka mu mawanga ga Poland Lithuania Latvia Slovakia bayina abantu ab'enganda abali mu Ukraine they are all like related one or another
banaga nti bavotinge batwale amajega gendega kube. Russia ina move jekoze nti mu timing jekoze eyanguye mangu singa banakwata ekibuga Kiev ne baga nti bakina ekigenda okudirira kye nogezako kubasigukulwa wate kuba civilian casualties. How do you deal with public opinion? Munsi ezawe zenyini ze bali mu wakati bamawanga nga Bufaransa bagenda mu kulonda President Macron ali ku kazito Macron ali kazito kubanga agenda mu kulonda bakyakola kyonna kino okubanga kimachinga ne campaign toyinza agenda kola byebweru mbosanyuse neto ngeno akalulu kali mu kukuba ratings alina okulaba singa tugenda mu lutalo singa negatta mu lutalo luno ratings zange opinion polls zinalinya zisobola okumpesa akalulu. That is crucial. Germany Angela Merkel yakavaako bakafuna omukulembeze omupya atandaba kusettolinga mu ntebe akyasobola okuba nti asobola okukwata results zinazitwale bwe tunagenda okwogera ku impact nja kwogera ku gas. Russia largest gas producer mu nsi. Gas omunene pipeline wade wakola Nord Stream pipe egenda okuyita mu nyanja ejjeguke Germany. Bulaya yonna singa Russia eganti ezikirizaako bweti Eastern Europe negenda kaba. Companies mu Bungereza right now omwaka guno gokka companies wera 20 supplying gas za failure za gaddeo. Gas mu Bungereza kati right now tufa ebbeyo omuntu o spending 13 za pound ze milioni 15 omwaka ku gas ye kajobugumise nyumba n'okufumba milioni 15 Duliama bega kibadde kitya obadde mu 17 gas prices zali nye to the extent ne government ya kurange ya kuinterveninga kati okwate the largest gas producer singaga anti switching the off immediately ojja kulawo tuka ku mafuta. Russia yensi yokubiri singo okufulumya crude oil after Saudi Arabia kitegera nti Russia singa etatagana mu mbereno jezemu ne basiba ku tap. The only option is Jakubera nti bakwata amawanga ga Venezuela againe ebizibu kati right now. Bakwata amawanga ga Saudi Arabia as the biggest producer. Bamugaye nti yongera production. But yongera production ojja kusaturating akatale de bei yebe kendera. Tojja gantu ogenda kuongeza bei ate ngo yongeza quantity yeyo gyofulumya. So this is the dynamics zo nazi no kumanti omuntu ino ziteka mu context olabe impact kyegenda okubeerawo. Russia emaro kwa Soviet Union emaro kugwa mu waka gwa 19 mugumu bamanya nti kyabata ba concentrating ku production ye ebyokulwanyisa ebyomunimiro ebyomusefuria ne babyerabira. Russia negera mu production combination ya Russia ne Ukraine bafulumya engano bebamukuwa bafulumya quota y'engano yonna ekosibwa ku nsi yonna. Russia ne Ukraine ababiri abo bafulumya kimu kyakuna ekyengano yonna engano ne kasooli akosibwa ku nsi. Kakati okwate quota eyo nga ate omwaka oguwedde 40% ebitundu 40 ku 10 ebyengano eyo n'engano negundi ne kasooli byaleetebwa mu mawanga ga Middle East ne Africa. Africa eri mu Misiri, Africa eri mu Tunisia okusinga amawanga gali awo waggulu wa Africa. Neneeno naffe filtering process emala nejja. Misiri gabwogiraba n'engeri gye producinga engano yayo nyingi still ekyalirayiga ku ngano nnyo eva mu Ukraine ne Russia. Kati olutalo no singa lumala okujja lukonzibye production yeyo ebbeeyi y'engano egenda kulinnya omuntu gwali ku street ali ekikomando ky'engano egenda okutuukira ku wano mukwana ejja kuba tekyali eri ekyapati gy'obadde osobola okufuna ku 5 oba olusambu. So nti kati ono ali mu kusagambiza nga supporting olutalo lubeerewo bakube munda BCD ayina okujjukira ku kikomando because price y'ekikomando oyagala toyagala egenda kubeera affected as a result of that. Eyina okulinnya baganye ngano bagati sources gasanze bati zimaze kujja bagati abantu nga Misiri obulamu buyimidde ku ngano baje kigati kyabwe ekyo na kichapati kyebyo kyabali mu kulowoleza bwe bafuna excess capacity ne badamu nabo ne batunda atawala naye nga bo bayingiza wa mu bungi basokera kusaba abwe then basokola okulaba engeri batunda ebweru bwe bati ngano etosobola kujja gwe omuntu abadagenda okukwata ennyo engano ya Supreme engano ya Azam engano ya Pembe ya Jiko immediately impact egenda kutandika okujja singa prices zijja ebbeeyi n'erinnya wali nono omuntu probably abadde producing one ng'ate Misiri akatale kanene n'amala okudda nti ate Misiri kakendedde abadde agikukuliza wano engano wakira agitwala Misiri n'agifunamu emirundi 3 kati gwe wekikomanda abadde alowooza nti oli safe ebiri Ukraine tebikwatako immediately birabe mu context eyo genda ku mafuta nagaye nti ye second producer wagwa crude oil after Saudi Arabia ebbeeyi y'etiketi y'ennyonyi ejja kulinnya kubanga amafuta geego mwegava ebbeeyi y'emmere kubanga ebintu byonna bisaabazibwa olaba wana amafuta begakyukamu katono ennaku zaatabuseemu ennaku eziyiseeko wano katono liita ng'etuuse mu 15 erinnya mu 5 oli musa yagala kuyingira kakaaga ettooke ly'obadde ogula omutwalaga nti gumunya nti amafuta gaalinya kati amafuta gaalinya ng'okutta ensi ey'okubiri esinga okufulumya amafuta toyinza kulowooza nti gwali wane Uganda ng'agaffe ag'ebuyima teganatandika kuba nti gasundibwa tukyali reliance ey'oku mafuta ag'ebwerwako.
so ng'omuntu kirowoozeeko omanye nti ekiri wali kikukwata. Haji nkubuuza ono Munnayuganda alindirira ofuna amawulire agamusanyusa nti Amerika naye eyungudde, Faransa naye akitegeere nti ebyo babikonsideringa abo nga tebannayingira mu lutalo. Absolutely. Kati kyolina okumanya nti mu kyogenda okumanya kijjukira kyekyo kumuno omuntu wa bulijjo kubanga bwe ntuuse ku kikomando kati ate gwono w'emiceere olaba kyekitegeeza nze kuno omuntu waffe owa bulijjo aga nti ekikomando kyange nteramu ekijanjalawo kinyigenyigemu nyigira musajjasajja kyapati yange ngende neebake. Kakati ebbeeyi y'emmere egenda kulinnya, ebbeeyi y'amafuta erinnye, ebbeeyi ya tiketi y'ennyonyi naawe abadde atambula g'omusama ali eyo abadde alinze okujja wano ogenda kutuuka mu gw'omusanvu ng'olutalo olutambula luti ebintu tujja kiraba. BA right now tubadde ku mpewo wano emaze okukansolinga short haul flights, ekansolinze flights eziwera 20 British Airways. Information ogifunye tuli wano hino ebadde yakaja breaking news. Nibakola batya bakansolize short haul flights. Kati short haul flights kitegeeza nti kubanga ennyonyi gye zikoma okubeera ennyingi ebbeeyi ojja okusobola okukendeera bakekereze ku ngeri y'amafuta kuba kati amafuta bamanyiza okugalaba gye gagenda okulaga. Amafuta kati gana amawanga ga network gabadde gategeka kino ekintu gayetegekera ne gagaka katisoka tutereka amafuta agamala olwa kino kitugenda okuyingiramu. Bwe baba bakikola ffe amawanga amaavu twasobola okuteekawo reserves ezimala. Wano baleeta covid test yokka ku ba drivers ba trucks okuva e Kenya okusiba amafuta ensi yonna neyimirira nedda ku stand still olw'amafuta agatayingidde nga gali wano galina kuyingira buyingizi wano. Kati kwata impact pricing n'amala okuba nti erinnya ebitala wano. So it's crucial munamuliza wa Pale FM yenna alabe ekintu ekyo. Ebbeeyi y'emmere egenda kulinnya, investments nayo abantu abaterese sente. Russia mimala okumenyeka, Soviet Union mimala okumenyeka mu mwaka 1991 yabe nagaye twafuna abasajja bayita ba oligarchs, abasajja bagaggawala kubanga abalina ebyo byokulwanyisa bali mu nuclear arsenals biki bafuna access n'amafuta. Omusajja Abramovich bamugobye obutaddamu kuyingira mu Bungereza. Ye mayani yedanye timu ya Chelsea, ye timu esingo emuku timu ezibadde zisinga obugagga mu Bungereza. Emisajja besimanyi nnyo Nenda kati okutwala Abramovich omu ku basajja aba oligarchs aba Russia mu kugezaako kumubonereza timu ya Chelsea girabe olabe mu Premier League eri ku ddaala ki bino bintu kati bwolaba otandika obiteeka mu mbeereza omuntu wa bulijjo bijjeeyo eri mu kerere yonna gye tuteeka mu bikuubo teeka mu realities olabe. Abarasha bangi bamala okutukutuka abamu bafolinze out ne Putin badduka bava mu Russia bajja mu Bungereza. Baliwo streets zomanyi nga zezo zo actually zo bazituma almost Moskova. Azituma Moscow olw'Abarasha abajja ne bagula nga batuyina mu Kisomali mu Kifumbira mu Kitoro. Yes. Kati waliwo akatundu mu London bazze ne bagula mu kitundu ekimu ku bitundu ebisinga okubeera ebigagga ne bagula amayumba ag'ebbeeyi. Bamala okugula amayumba ag'ebbeeyi kati bano era kye bakola abazungu era kyovula omuntu atereka ebweru. Ekigambo kino nakyogera ku programu kankiddemu kubanga kiyinza okuba nti maybe sijjayo makulu bulungi. President Museveni mkyala Betty Kamya, Honorable Betty Kamya lwe yagenda ng'azze okukola ripooti ye ku bya IGG agamba abantu ababba ssente bakwate emaali yaabwe nakinaki. President yakola statement yawulikika bubi naye ate bw'otandika okutunda emabega bw'oti n'otandika okwetegereza n'ogaa nti alina kyagambye kubanga baaga nti bagende batandika okukwata emaali yaabwe which is the right way yekuba ettuufu. President avaayo n'agaa naye bw'otandika okukwata emaali z'abantu wano bye babadde bazimba wano zi arcade ne apartments ze tulaba bajja kutandika bikweka babitwala ebweru. Problem eri mu kuinvestinga ebweru abasajja kasaba mara okujjayo bati nga basooka bakukwata nga bakola ki bakusibira akantu kokonna maali gy'obadde olowooza nti oginako access n'oba nti tokyasobola kugibeerako na access. President nali wano ne president wa Central African Republic mbeera mu rifaringako nnyo naye nayogera n'omusajja Francois Bozize bwe yali president wa Central African Republic. President Museveni bwe yali okuddamu akabanga akabeererako ddala ng'amaze okuwambibwako omusajja tuuka wano naŋŋa nti ntuuka wano ng'essente zakwegayirira nga nalina ssente zange ezimala nga si mpya ssente za ggwanga ye ng'omuntu ssente zange naye yalina obutuuze obupatiri bwa Bufaransa then ng'ate mu na Central Africa. Naye bamala okumujja ku bukulembeze ennyonyi ye tebagiganya na kugwa Bufaransa. Omukyalo we owa mumaka ne bamukkiriza ye ne bagamba nti bwe tukukkiriza ng'Omufaransa jangu oyingire wano naye president tumwagala. Omusajja n'asooka n'agenda ku Nairobi n'atuuka President Museveni n'ajja n'amubuddamya wano. Eyalina ssente ze nga bafreezinze accounts. Libya na kaakati ekyabonaabona olw'essente zaali mu banka za Amerika
boka stogira manyo kuteresa omugagga ngaye nojoyomba naye ogenda kumubanja ochantinzirize zanga mumaze okuyomba the problem so dilemma weri wano kyekintu kinti amawanga gatereka nnyo olwa system eya dola gye tubali tuliko bagenda okukola clearing ya process ya businesses yaki byonna nga birina okuyita mu American clearing system kati amawanga gadafira apa agenda okufuna problems ng'afuna problems kubanga yali amaze okugaa nti twekutule ku kino tudde ku gold standard tudde ku zaabu tuve ku dollar standard as a mechanism egenda okuba nti ekola value yesente nekimuleetera ebizibu kakati bino ba Russian oligarchs bangi bagenda ne ba investing ebweru kati mali yabo batandise okugenda nga bakola ki bagikwata and that would have an impact on some of them. Aje sabu nsasire bwe tukomawo njagala osigire ku muna Uganda kifaananyi olwalewo obukeeredde natti zongedde okuluma ku Barussia omongereza yalangiridde agamu makampuni ag'ennyonyi aga Russia temuddamu okulandinga wano ewaffe ne Russia naye zizza omuliro ababedde bangi aba gavumenti y'eggwanga lya Russia omuli abaka ba palamenti ntegeddeko ne Putin basagee Lavrov bonna omuntu ajja kwagala nnyo okutegera impact ya natti zino egenda kubanga ekoseetya eggwanga lya Russia oba oliawo n'abarasha bennyini aboogerwako atugoberera mpaamu akadakiika katukomewo Haji nkyali naye bamaama basigala bamaama bateeka amaanyi bubuli kipe kyebamanyi nti kirekawo enjawulo